Abaggalatiya Essuula 4. Naye ŋŋamba nti omusika bw'abanga akyali mwana muto tayawulwa na muddu newankubadde nga byonna yennyini byo. Aba mu mikono gy'abakuza be okutuusa ekiseera kitaawe kye yalagira lwe kiggwaako. Bwe tutyo naffe bwe twali tukyali bato mu by'omwoyo twali baddu abafugibwa emisambwa egy'oku nsi kuno. Naye ekiseera bwe kyatuuka Katonda n'atuma omwana we n'azaalibwa omukazi era n'afugibwa amateeka anunule abo abafugibwa amateeka tulyoke tufuuka abaana ba Katonda. Era olw'okuba abaana ba Katonda, Katonda kyeyava atuma Mwoyo w'Omwana we mu mitima gyaffe. Mwoyo oyo akoowoola nti, Aba, ekitegeeza nti Kitaffe. Kale kaakano tokyali muddu, wabula oli mwana, era obanga oli mwana, Katonda alikuwa ebyo by'awa abaana be. Edda mwali temumanyi Katonda, n'olwekyo mwali baddu b'ebyo ebitali Katonda. Naye kaakano nga bwe mumanyi Katonda, oba kaŋŋambe nti nga bwe mumanyiddwa Katonda, muyinza mutya okuddayo emabega eri obuyinza bw'emisambu eminafu era egitagasa? Era mwagala giddemu okubafuga? Mukuza ennaku n'emyezi n'ebiro era n'emyaka. Ntya nti si kulwanga okutegana kwange mu mmwe kufa bwereere. Abooluganda mbeegayirira mubeere nga nze, kubanga nange nafuukanga mmwe. Temulina kabi ke mwankola. Mumanyi nga nze okulwala kye kyanfunyisa omukisa ne mbategeeza mmwe amawulire amalungi omulundi ogwasooka. Era newankubadde nga nabakaluubirira olw'obulwadde bwange, naye temwannyooma wadde okunneekanasa, wabula mwannyaniriza nga bwe mwandyaniriza malayika wa Katonda, nga bwe mwandyaniriza Kristo Yesu. Kale essanyu lyammwe eryo lyaddawa? Nze kennyini nnyinza n'okuboogerako nti singa kyali kiyinzika mwandiggyeemu amaaso gammwe ne mugampa. Kaakano nfuuse mulabe wammwe olw'okubategeeza amazima. Abo abalabikanga ababalumirwa ebigendererwa byabwe si birungi. Kye baagala kwe kubajja ku nze mudde ku luuyi lwabwe. N'ekirungi okulumirwa abantu bwe kibanga ekigendererwa kirungi. Ekyo kya mazima bulijjo, so si lwemba nammwe lwokka. Baana bange abaagalwa, ng'omukazi bw'alumwa ng'azaala, nange bwe nnumwa bwe ntyo ku lwammwe okutuusa Kristo lwalibumbibwa mu mmwe. Singa ndi nammwe kaakano, nandimanye kye nsaanye okwogera, kubanga ndi mweraliikirivu nnyo ku lwammwe. Mumbuulire mmwe abaagala okufugibwa amateeka. Temuwulira amateeka kye gagamba? Kyawandiikibwa nti Abulahamu yalina abaana 2, omu yamuzaala mu muzaana, omulala mu waddembe. Ow'omuzaana yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo, kyokka ye ow'eddembe yazaalibwa lwa kusuubiza kwa Katonda. Ebyo biringa lugero. Abakazi abo 2 ze ndagaano 2. Emu yakolerwa ku lusozi Sinaayi, yazaala abaana ab'omuddu. Endagaano eyo ye Hagari. Hagari oyo lwe lusozi Sinaayi oluli mu Buwalabu, afaananyirizibwa ne Yerusaalemi ekiriwo kaakano, kubanga kyo n'abantu baakyo bali mu buddu. Naye Yerusaalemi eky'omu ggulu kya ddembe, era kyo yennyaffe. Kyawandiikibwa nti, Sanyuka ggwe omugumba atazaala, leekaana nnyo ggwe atalumwanga kuzaala, kubanga omukazi yalekebwawo alina abaana bangi okusinga oyo alina ebba. Kale mmwe abooluganda, muli baana abaazaalibwa olw'okusuubiza kwa Katonda nga Isaaka bwe yali. Era okufaanana nga bwe kyali mu kiseera kiri, oyo yazaalibwa mu ngeri eya bulijjo bwe yayigganya yazaalibwa olwa Mwoyo wa Katonda, ne kaakano bwe kiri. Naye kyawandiikibwa kigamba kitya? Kigamba nti, Goba omuzaana n'omwana we, kubanga omwana w'omuzaana talisikira wamu n'ow'eddembe. Kale abooluganda, ffe tetuli baana ba muzaana, wabula ba wa ddembe.